Yes.
Sophie akoze omulimu mulungi, ali organized, muyimbi mulungi, choreographing nungi, n'abantu bamuwagidde, ate olaba class y'abantu abamuwagidde. Super quality, bebantu. They are real, there is no politics here, it's quality. Kino kye twagala. Let the music flow, let the music speak for itself. Abantu bali bagamba nti ono music yagwa. Nga yagwirawa, yagwa matu gaabwe ffe waffe akyakola. Ninze luyimba luli wansumulula. Olwo lwokka. Alumala nga nze ŋŋenda. Bano abayimbi olaba abamuwerekedde. Tebayinaamu bya politics, tebayinaamu byaki. It's music, let the music flow. Tujja kuwagira ebivulu byabwe atakyagala ng'asigala eka ffe nga tubaawo. Ffe gwe twagala tujja kujja tumuwagire n'abalala bawagire be baagala. Olabye nga Mayinja ayimba bulungi, Misaaki, Catherine Kusaasira na buli omu ayimbye, oli Ntale. They are all quality, top class, top notch. Abali mu parliament mutya anti politics ayina ng'ejanyigiriza music. Biri byali amazima gali nti twatwalanga obudde ate since twali group twewanga amagezi nga bwe mba nina oluyimba lwengenda okuyimba nga mwami Ntaya jam studio nanyambako bw'alaba nga alina ewamulemeredde mukulu Ssemakula ng'ajja ku muntu omwoyo bw'alaba nga alina ewamulemeredde mwami Mayinja naye ng'ajja okitegeera kati ffe twali baana naye ba directors bakwatiranga wamu balina togetherness bali baagala nnyo okufulumya ekintu ekiri perfect. Enyimba nga wansumulula abantu balina bingi ebyokulabirako ku wansumulula banga lingi ng'abamu basibiddwa naye abamu basumula okusi kati olwekyo abamu bagamba akayimba ka Sophie era bwemu ku buyimba obutuleese okola otya Hajjat Sophie yebale kupafominga ekyokubiri akuuma ekitiibwa kye okulaba nga basigala ku mulamwa ennyimba ezimba eggwanga aleme kuva ku mulamwa wa musanze ayimba naye already her voice is strong tali kaka olengera nga ali original eri abantu abamu ku live nga alekera ba backup artists and all that naye omulira nga kyowulira kyayimba ku CD kye kimu n'ekiri wano naye n'abakoze production aba ATS bakigye bulungi.